Mukama tumwebaza nate oyo akyatuwadde obulamu oli mulamu y'ensonga lwaki osobola okundaba osobola okungoberera naye ng'obulamu obwo Mukama yabukuwadde ate era obulamu obwo Mukama abutuwa lwa ensonga emu abutuwa tutuukiririzeemu okuteesa kwe kwalina gye tuli kwalina eri buli ssekinnoomu nga bwe tuzze tulaba nti buli omu ali ku nsi kuno Katonda akulinako ekigendererwa akulinako okuteesa kwe yayagala obeere ng'otuukiriza era kwayagala obeere ng'otuukiriza mu bulamu buno. Tusenvudde mu musomo gwaffe kati tuli ku kitundu ekya 33 njagala weebuuze gwe wakagobererako bimeka bw'oba otandikidde ku kino oba waliwo n'ebirala ebyakuyitako osobola okusubscribinga n'osobola okubeera nga n'ebyo ebyakuyitako bifuna ate eri abo abasobola okuyingira mu inbox yange nga emisomo gino egimu gyakuyitako osobola okuŋŋamba ne nkuweereza emisomo egyo ne tuyigira wamu so nga ate era bulijjo mbakubiriza nti obeerako ne munno gw'omanyi nti asobola okuganyulwa mu musomo guno gumuweereze tuyigire wamu. Tusenvudde ne tutuuka ku kitundu ekyokuna eky'omusomo gwaffe guno nga bwe twalaba ku mulundi ogwayita nga tulaba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kye kintu kyokka ekireetera omuntu okufuna okumatizibwa okwannamaddala mu bulamu bwe. Mu kukinnyonnyolako katono nti bw'abanga Mukama Katonda yatutonda n'atuleeta mu bulamu buno ng'atuleesa olw'ekigendererwa ekyo kyalina kye yateesa ku nsi kuno ekiyinza okundeetera okubeera nga matizibwa kwe kubanga ntuukiriza ekigendererwa ekyo najja kutuukiriza kigendererwa bwe mba sikituukirizza ebbanja eryo lisigala mu bulamu bwange mba mmanjibwa nti situukirizza kyenteekeddwa kutuukiriza. Akati bwe nali nga ntandika nabagamba nti bw'otuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kiriko empeera naye bw'olemu okituukiriza kiriko ekibonerezo. Kaakati omulundi ogwayita natandika okubalaga abasajja babiri Dawudi ne Sulemaani bonna baali ba kabaka ate omu yazaala munne n'omu mutabani wa munne. Omu yatuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe ye Dawudi yatuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe n'afanga mu mativu ate ye Sulemaani n'atuukiriza kuteesa kwe nga Sulemaani n'atatuukiriza kwa Katonda n'atuukiriza okwagala kwe nga Sulemaani n'amaliriza nga tebyali birungi. Ku mulundi gwe twayiga guwedde twalaba nti Mukama Katonda n'abeera nga munyiivu gy'ali kubanga yakola bibye teyakola bya Mukama. Mukama n'amaliriza nga munyiivu gy'ali. Abaagoberera omusomo ogwo tujjukira akantu ako nti mu Bassekabaka ekisooka essula y'e11 olunyiriri olw'omwenda lutulaga nti Mukama n'asunguwalira Sulemaani kubanga omutima gwe gwakyuka okuva ku Mukama Katonda wa Sulemaani eyali yakamulabikira emirundi 2. Ate era twalaba mu ssuula eyo yennyini eya Bassekabaka ekisooka 11 olunyiriri olw'omukaaga nga lutugamba nti era Sulemaani n'akola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi n'atagobererera ddala Mukama nga kitaawe Dawudi bwe yakola. Ye teyagoberera Mukama, yakola bibye teyakola bya Mukama.
kati ku mulundi guno njagala tulabe nga Sulemaani yennyini atunyumiza gwe twalabye ku mulundi ogwayita nti yawasa abakyala abatongole 700 n'abalala 300 n'abeera n'abakyala 100 naye tujja kulaba ye bw'atunyumiza. Njagala tugende mu Mubuulizi, kyekitabo kye ekimu ku bye yawandiika, essuula ey'okubiri, nga yatunyumiza biki bye yakola, nga mu bulamu buno bw'obiwuliriza olaba nga omusajja bye yatuukako bingi okusinga kitaawe. Sulemaani bye yatuukako mu bulamu buno bingi, yakola ebyo kitaawe by'ataakola, ku ebyo ebisanyusa abaana b'abantu mu bulamu buno, naye n'amaliriza nga takoze kuteesa kwa Katonda. Mubuulizi essuula ey'okubiri okutandikira ku lunyiriri olusooka agamba, nayogera mu mutima gwange nti kale nno naakukema n'ebinyumu, kale beera n'essanyu era laba n'ekyo nga butaliimu. Yateesa n'omutima gwe, kubanga bwegambye nti ye yakola kuteesa okukwe, n'ateesa n'omutima gwe, naye kati mutima gwange ngenda kukuwa ebinyumu, ogenda kucyakala, ogenda kusanyuka. Kyayogerako nti nayogera mu mutima gwange nti kale nno naakukema n'ebinyumu, kale beera n'essanyu era laba n'ekyo butaliimu, ng'atutegeeza nti ebinyumu butaliimu. Ayogera nti ebinyumu butaliimu, yabeera n'ebinyumu oba oliawo gwe nange bye tutasobola kutuukako, bye tutasobola kutuukako kuba nabyo ebinyumu n'essanyu bye tutasobola, naye nga ye yasobola okubeera ng'abifuna. Naye agamba, yamaliriza agamba nabyo butaliimu. Olwokubiri ne luga nti nayogera ku nseko nti ziraluse, n'ebinyumu nti bikola ki oba bigasa ki, nti n'agenda awali amasanyu, awali enseko, n'aseka, n'avayo n'agamba naye enseko zino nakwo kugwa ddalu, kuba kati nfunyeemu ki, ngenze kituufu okuseka nsese naye mmaliriza nga nfunyeemu ki, nga talina kyafunye. N'agamba n'ebinyumu ne yeebuuza nti bikola ki, bigasa ki, nga yagenda mu bitagasa n'alekawo ebyandigasizza, nga n'ebyandigasizza kwe kukola okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwe. Olwokusatu agamba nti nanoonya mu mutima gwange bwe mba nsanyusa omubiri gwange, n'anoonya engeri gy'asanyusaamu omubiri gwe. Ekisooka n'omwenge, omutima gwange nga gukyannuŋŋamya n'amagezi. Yakiyita kubeera nti omutima gwali gumuluŋŋamya, naye ng'ekituufu kiri nti omutima gwe gwali gumuwabya buwabya, omutima gwe nga gumuwabya. N'agamba kati ngende nnyo omwenge, naye nagwo n'amaliriza nga temuli. Era bwe n'anoonya yekyaga nti bwe mba nyweza obusirusiru ndyoke ntegeere ebisaanira abaana b'abantu okukola wansi w'eggulu ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Kakati njagala ofune bulungi nnyo omusajja ono, ekimutawaanya mu ebyo byonna, ogenda mu binyumu, ogenda mu mwenge, ogenda mu masanyu, nga kyanoonya kiki omuntu kyateekeddwa okukola oba omuntu kyagwanidde okukola mu bulamu buno. Ekibuuzo kyo yakirina naye n'akinoonyeza wabi. Mu kifo ky'okunoonya, ye Katonda yateesa nkole ki, ye yanoonya kiki abantu kye bagwanidde okukola mu bulamu buno, naye nga akinoonyeza gye kitali. Kati n'akola buli kimu. Olwokuna lugamba neekolera emirimu eminene. Bayibuli ey'Olungereza yekiyita big projects. N'akola projects nga nnyingi, emirimu eminene. Neezimbira ennyumba. Ey'Olungereza yo yandikugambye neezimbira ennyumba ennyingi, ekitali ennyumba emu. Mu Luganda twandigaye nti amayumba, naye ekigambo amayumba si kya Luganda,
ennyumba ne bwe ziba nnyingi era zisigala ziyitibwa nnyumba. Bayibuli kyeyava ekirekerayo nti neneezimbira ennyumba, yazimba ennyumba nga nnyingi. Neesimbira ensuku ez'emizabbibu. Ennyumba ziteekeddwa okuba nga nnyingi, bwaga nti neezimbira ennyumba, nange nkakasa teziteekeddwa okuba nga zaali nnyingi. Gwe ate kati omuntu yalina abakazi 1,000, ennyumba yazimba mmeka? Kuba manya nti abakyala abo buli omu yali alina okubeera neyiye wamutadde. N'azimba ennyumba, obusobozi yabulina nga weebuli. Olwokutaano lugamba neekolera ensuku n'ennimiro, n'ensimba omwo emiti egy'ekibira, n'ensimba omwo emiti egy'ebibala eby'engeri zonna. Yasobola okubeera nga omusajja ono yali mu ddungu kyekisooka mu nsi eyo mwe yali lyali ddungu, naye olw'obusobozi bwe n'obugagga bwe yasobola okusimba emiti egy'ebibala eyo mu ddungu n'abeera ng'alina. Ate emiti egimu gyaggyibwanga na mu nsi ndala nnyo, mu bitundu birala nnyo. Bwe yagendanga egindi n'alaba omuti ogw'ekibala ogwo ne baguleeta ne bagusimba, obusobozi nga weebuli. Amakulu ye obulamu bwe yanyumirwa, yabunyumirwa kuba yatuuka ku buli kye yali ayagala kyonna. Naye kyannaku nti mu kukomekkereza atulaga nti yafa akyaya obulamu, ng'agamba ebyo byonna nakola byaki, ng'alaba tebyamugasa. Olw'omukaaga agamba neesimira ebidiba by'amazzi okufukiriza ekibira emiti mwe gyasimbibwa, nti emiti egyo gyali girina kufukirirwa bufukirirwa engeri gye yali ali mu ddungu, naye obusobozi bwaliwo ng'amazzi ago ganoonyezebwa yonna gye galina okuggyibwa. N'amaliriza nga ekibira kifukiriddwa. Olw'omusanvu agamba nagula abaddu n'abazaana, n'enzaalirwa abaddu mu nnyumba yange, era nalina obugagga bungi obw'ente n'embuzi okukira abo bonna abansooka mu Yerusaalemi. Yagula abaddu n'abazaana beyeegulire ne ssente ze, ate n'azaalirwa abaddu mu nnyumba ye, kubanga omuddu bwe yazaalanga omwana, ng'omwana aba wa mukama we, ye omuddu kyabugagga kya mukama we, n'omwana gwe yazaalanga nga naye afuuka kyabugagga ekya mukama we. Kati n'afuna abo abaazaalirwanga mu nnyumba ye ng'abaddu be babazadde, n'afuna obugagga bungi obw'ente n'embuzi okukira bonna abaamusooka mu Yerusaalemi. Teriyo yali abadde na nte nnyingi nga Sulemaani, teriyo yali abadde n'embuzi nnyingi nga Sulemaani. Obugagga obw'embuzi yabufuna n'abumalayo, obugagga obw'ente nabwo yabufuna n'abumalayo. Naye olunyiriro lw'omunaana yeeyongerayo n'aga nti era neekuŋŋaanyiza ffeeza ne zaabu n'obugagga obw'omu buli nsi, obwakabaka n'obw'omu masaza, nti effeeza ne zaabu yonna eyalinga gye yalinga mu nsi ezitali zimu, yonna yagikuŋŋaanya n'agiggyayo. Eyalinga mu bwakabaka ne mu masaza agatali gamu, yonna n'agiggyayo n'ebeera nga ya Sulemaani, nga ye nannyini ffeeza, ye nannyini zaabu eyali mu nsi mu kiseera ekyo. Yeeyongerayo naga neefunira abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi, n'ebisanyusa abaana b'abantu abazaana bangi nnyo. Twalaba nti yalina 1,000, abakyala yalina 1,000. Akati yalina abayimbi, bw'oba osomye mu Lungereza bakozesa ekigambo orchestra. Yalina abayimbi abakubi b'ebivuga ab'emirundi emingi, ebibinja n'ebibinja eby'abayimbi, bandi ne eza buli kika, abafuuyi b'emirere, bano bakola ki? Ate n'agamba nti n'ebisanyusa, kwegamba yalina n'abazannyi obuzannyi, abakatemba, abamusanyusaamu mu ngeri efaanana etya, bonna nga yali abalina. Naye ng'abo bibinja ebiri awo ebitasanyusa muntu mulala yenna, tebayimbira muntu mulala, bandi ezo teziyimbira muntu mulala,
zirina kuyimbira Sulemaani, tezisanyusa muntu mulala yenna, zisanyusa Sulemaani. Kaakati ebyo byonna yali abirina nga bw'ayagala agamba kakati bandi gundi yejja okunkubira nga ndya ekyenkya, ate bwe natuuka ku kyemisana nja kufuna ekibinja bwe kiti eky'Abannakatemba kyensanyuseemu, nja kuyitayo ate bano ab'ebisanyuso ebiti bajje gye ndi, nga bwe bityo bwe biri nga bwe yabyagalanga. Olw'omwenda naga nti kale nemba mukulu ne neeyongera okusinga bonna abansooka mu Yerusaalemi, n'aba mukulu mu Yerusaalemi ate ne yeeyongera okusinga bonna abamusooka. Olw'ekkumi luzingako ebintu bino lugamba, na buli kintu amaaso gange kye geegombanga saakigamma. Buli kintu kyonna kye yeegombanga, yeegombye mukyala ng'amutwala. Buli kintu kyonna yeegombye eki? Ayise ewagundi n'alaba ng'alina ente ennungi, olulyo lw'embuzi olulungi, eŋŋamira ennungi, embalaasi ennungi, buli kyonna kye yalabanga. Senga bwali budde buno nga kakati ffe bwe tulina ebidduka ebitali bimu emmotoka, ti buli mmotoka yonna eyandibadde ku mulembe ye Sulemaani ng'agirina, naye lwakuba teyali mu mulembe guno ogw'emmotoka. Agambye nti na buli olw'ekkumi, na buli kintu amaaso gange kye geegombanga saagigamma, saaziyiza mutima gwange obutalaba ssanyu lyonna, kubanga omutima gwange gwasanyuka olw'emirimu gyange gyonna. Nti okukola kwe kwonna n'okufuba kwe omutima gwe gwasanyuka, era n'agamba na guno gwe gwali omugabo gwange ogwava mu mirimu gyange gyonna. Kati olw'ekkumi n'olumu lugamba, awo ne ndyoka ntunuulira emirimu gyonna emikono gyange gye gyali gikoze n'okutegana kwe nategana okukola, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo, so nga tewali kintu kigasa wansi w'enjuba. N'atunuulira byonna bye yali akoze n'agamba byonna tebigasa, tewali kigasa wansi w'enjuba, naye ekigasa wansi w'enjuba kiri kimu. Era oluvannyuma yakifuna, kugamba kyentegeeza yakimanya, kuba bino byonna yabikolanga mu kunoonyereza, naye bwe tunalaba gye yakomekerereza obulamu bwe ng'akitegedde, naye nga it is too late, nga obudde bumuyiseeko nga takyasobola kukola kwagala kwa Katonda, ng'amaze obudde mu kukola ebibye, mu kukola okwagala kwe. Kati n'amaliriza agamba nti awo ne ndyoka ntunuulira emirimu gyonna emikono gyange gye gyali gikoze n'okutegana kwe nategana okukola, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo, so nga tewali kintu ekigasa wansi w'enjuba. Naye mbagambye ekigasa wansi w'enjuba gyekiri kyeki? Kwe kukola okwagala kwa Katonda oba okutesa kwa Katonda eri obulamu bwo, ekyo kigasa. Kati olw'ekkumi n'omusanvu mu ssula ey'okubiri eya Omubuulizi aga nti awo ne nkyawa obulamu, ne yeekyawa obulamu n'abwetamwa. Awo ne nkyawa obulamu. Lwaki? Kubanga emirimu egikolebwa wansi w'enjuba gyantama. Projects ze yali akoze zonna, ebintu byonna bye yali akoze ne bimujja mu kukola okwagala kwa Katonda, n'amaliriza ng'akoze bibye ne bimutama. Ebigambo ebyo bibiri, okukyawa n'enkyawa obulamu. Ekyokubiri okutamwa. Emirimu gyonna gye nali nkoze wansi w'enjuba gyantama, kubanga byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Agamba byonna yamaliriza ng'alaba butaliimu na kugoberera mpewo. Kati ng'amaze ebyo byonna yeetawaanyiza mu binyumu, mu bakyala, mu mwenge, mu bisanyusa, mu masanyu, mu bugagga na mu buli kimu. N'amaliriza ng'agamba kati eyalina obugagga obwenkaniddewo bw'agamba nti nno kugoberera mpewo gw'oyinza otya okugamba nti gw'ojja kubufuna omalirize nga bukumatizza. Eyalina abakyala 1000 bw'amaliriza ng'agamba nti nako kwali kugoberera mpewo, gw'oyinza otya okugamba nti ojja kufuna abanaakumatiza ogambe nti bajja kumumatiza mu bulamu buno. Yensonga lwaki ekimatiza omuntu mu bulamu buno kiri kimu kyokka, kukola kuteesa kwa Katonda, kutuukiriza nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwe. Katonda yateekawo nti omuntu alina okuwasa omukyala omu
yentegeka ya Mukama gye tuli ng'abantu. Naye Sulemaani ekyo akimanya luvannyuma nnyo n'akiwandiika mu kitabo kye kino eky'Omubuulizi. Mubuulizi essuula 9 n'olunyiriri olw'omwenda ng'agamba nti kaakati beeranga n'omukazi omu, ye yalina 1000 naye kati atugamba mu Mubuulizi 9:9 nti beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba ennaku zo zonna ezitaliimu. Lwaki? Kubanga ogwo gwe mugabo ogwo mu bulamu bwo ne mu kutegana kwo kw'otegana wansi w'enjuba. Yabeeranga na 1000 naye kati yatugamba nti gwe beeranga n'omu, gogoberera entegeka ya Mukama obeere n'omu, kubanga 1000 lwamuleetera obuzibu bungi, nga naawe ababiri bwe bayinza okukuleetera obuzibu bungi, oba abasatu oba abana. Naye ate bw'okola ekya Mukama ye kyayagala n'oba n'omu, osobola okufuna emirembe mu bulamu bwo ne mu maka go. Era omusajja ono Sulemaani mu kumaliriza mu bigambo bye yabimaliriza bw'ati. Mu Mubuulizi 11 olunyiriri olw'omwenda yali yayogera n'abavubuka ng'abagamba ye bye yakola byennyini, ng'abagamba kale nammwe musobola okubikola naye mumanye ekintu kimu. Mubuulizi 11:9 Sulemaani awandiika nti sanyukira obuvubuka bwo gw'omulenzi, omutima gwo gukusanyusenga mu nnaku ez'obuvubuka bwo, otambulirenga mu makubo g'omutima gwo ne mu kulaba kw'amaaso go. Naye tegeera nga Katonda alikusalira omusango ogw'ebyo byonna. Ye bye yakola n'abitambuliramu, n'asanyuka ng'obuvubuka bwe bumutwala gy'ayagadde, n'atambula mu makubo ng'omutima gwe bwe gwamutwala ne mu kulaba kw'amaaso ge. Agamba oli waddembe obikola naye jjukira ekintu kimu, nti Mukama Katonda agenda kukusalira omusango ogw'ebyo byonna, nga n'omusango ogwo guli gumu. Tewatuukiriza nteekateeka yange, watuukiriza yiyo. Kati nga mmaliriza omusajja ono Sulemaani yatuwandiikira ebigambo ebizingako obulamu bw'oku nsi kuno. Mubuulizi sula 12 olunyiriri olw'13 n'olw'14 ng'atugamba byonna bitugambye, era bw'agamba mu olw'13 nti ekigambo ekyo we kikoma wano, byonna biwuliddwa, otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Yatandika eri ng'agamba tiyali anoonya okulaba kiki ekigwanira omuntu mu bulamu buno, n'amaliriza ng'akifunye kutya Katonda n'okukwata ebiragiro bye. Lwaki? Kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Olw'14 n'agamba kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa, oba kirungi oba kibi. Dawudi yakola okwagala kwa Katonda n'afa bulungi nga mumativu. Sulemaani yakola okwagala kwe n'afa nga Mukama amunyiigidde, era n'amaliriza ng'atugamba ffe tuleme kubeera nga ye. Atuwa amagezi ffe tukole okwagala kwa Katonda tuleme kubeera nga ye. Nja kweyongerayo nga mbalaga ekigambo ekyo kigamba nti okukola okwagala kwa Katonda kye kintu kyokka ekimatiza omuntu mu bulamu buno. Nja kweyongerayo naye kati katukomaawo. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.